Kati ziweze ennaku 12 bukyanga obulwadde bw'Ebola bukakasibwa nti bubaluseewo mu ggwanga. Bwe bukeeredde olwaleero ng'abantu 35 be bakakasiddwa okuba n'obulwadde buno so ng'ate abantu 8 be baakafa. Okuva ekirwadde kino lwe kyabalukawo mu disitulikiti y'e Mubende kyakazuulwa mu disitulikiti endala 3 okuli Kyegegwa, Kasanda ne Kagadi. Olwaleero abakulu mu Minisitule y'ebyobulamu bakedde kwevumba kafubo n'abagabi b'obuyambi n'ekigendererwa ky'okufuna obukadde bwa $18 mu zaawa obuwumbi 65 okulwanisa ekirwadde kino. Okusobola okulwanyisa ekirwadde ky'Ebola mu myezi gino essatu ekitundu nga tukozesezza nti obulwadde buno tuba tusobodde obutangira obutasaasaana kusukka mu districts enya eziriwo kati. Ono atubulidde n'ensimbi zino kye zigenda okukozesebwa. Bujja kuyambako mu kusetinga bajjanjabira ab'Ebola bwe tuba yawulira tetuyita quarantine, okuyamba mu surveillance, okulondoola contacts, okuyamba. Ensimbi zino era zakweyambisibwa n'okutuusa ebikozesebwa eri abasawo abali mu kaweefube w'okujjanjaba Ebola okulaba nti nabo tebalumbibwa kirwadde kino. Obulwadde bw'Ebola tebukwata ng'omuntu tannaba kufuna bubonero. Asooka kufuna bubonero omusujja oba okusesema oba okuvaamu omusaayi lwasobola okutandika okusiiga obulwadde obwo. Abasawo tubakubiriza bwe baba bakebera abalwadde bambale nga bwe balina okwambala, okuteekako gloves, okwambala masiki zaabwe. Wabula mu kwongera okutangira okusaasaana kw'Ebola, Minisitule yakukwatagana n'abakulembeze mu bifo eby'enjawulo okulaba nti basomesa abantu ku bikwata ku bulwadde bwa Ebola. Tutuusa obubaka eri abasawo ab'ekinnansi abajjanjabisa eddagala ly'ekinnansi kubanga abantu babadde baddukirayo nga bafunye obulwadde nabo beerinde kubanga basobola okuvaako okutwala obulwadde. Bamanye nti Ebola obubonero babutegedde, tuwaayo ne abakulembeze bamu mu ddiini kubanga abantu bajja kugenda babasabire. Kyokka bannayuganda bajjukiziddwa obutaluwangawo okutuukirira baabuyinza singa balaba nga ebitundu mwe bawangaalira birumbiddwa endwadde ze batategeera. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa emu.